waliwo amawulire amapya ag'enjawulo agaakagwawo. Agamawulire agasooka waliwo olusozi olwabise olusangibwa wansi mu mayanja. Olusozi olwo kigambibwa nti lugenze ne lusumulula sharks ez'obulabe ezaali zisavayivingire eyo wansi mu muliro gwazo. Kizibu okukkiriza naye nga tekituufu nti mu kondishoni eyo waliwo ebitonde ebibadde bisobola okubeerayo. Kyo kye nabagambako nti waliyo ebitonde ebimu n'ebintu ebimu bitasobola na kulowoozaako oba kuyimagininga nti gyebiri mu nsi naye ng'ate gyebiri nga Katonda yabiteekawo. Kati ebitonde ebyo zibadde sharks era nga zimaze akabanga kangi nga zisavayivingire eyo mu environment eyo etali nnungi era omuliro ogw'amaanyi n'amazzi okubeera nga gookya. Kati kigambibwa nti ezo sharks zaatolose era ziri mu mazzi gano aga bulijjo era baawuniinze ne bagamba abantu abo abaliraanyizi ocean beegendereze lwansonga kati zaavuddeyo era zisobola okukola obulabe bwonna ku muntu. Naye nze nga nze kyensuubira okusinziira ku ndowooza yange ndaba nga ziyinza obutasavayivinga. Olwakiri kye nabagambako ekyokubeera nti buli kimu Katonda yakitonda nga kirina condition gye kirina okubeeramu. Nga bwe tulaba nti tetusobola kusiza mu mazzi, nga bwe tulaba nti tuli ku nsi naye tetusobola kusiza mu bwengula waggulu ku level zimu. Waliwo level ze tutasobola kusukkako okusizaako nga twambuse mu bbanga. Ky'olaba mu nnyonyi mubeera mu oxygen masks in case ennyonyi efunye obuzibu osobola okusiza. Kati n'ezo sharks engeri nti zibadde zisavayivingire eri kyensuubira ziyinza obutasobola simattuka okusinziira nti zigenda va mu condition gye zibaddemu ne ziyingira gano amazzi kubanga gano amazzi ga njawulo nnyo okusinziira ne wantu we zibadde ziwangaalira. Kati kiyinza ozibeerera ekizibu okumanyiira amazzi ago naye tomanya ziyinza okumanyira naye kiyinza obeera ekizibu era nze nga nze kyensuubira ziyinza obutasavayiving. Amawulire amalala agaakagwawo ga drone mu America. Mu America waliyo drone oba ebintu ebibuuka mu bbanga bye batategeera. Waliyo drone ez'enjawulo zibuuka obunene bwazo zenkana emmotoka mu abamanyi bupaso obunene bwazo zenkana bupaso. Bagezezzaako okusenika drone zaabwe okuzisemberera bazikwata ebifaananyi naye kasita basenika drone yaabwe yonna n'ensemberera ezo drone ekyankala n'amanda ne gagwako omuliro. Omanyi okukyajinga drone n'egenda n'ebeera nga ejjudde n'ogisindika waggulu mu bbanga n'eggwako omuliro n'egwa wansi. Ogezaako bwe ziyita wonna zireka sigino ng'ekyankalana. Bw'obeera n'essimu ekyankalana. Essimu sigino yayo ekyankalana, radio zikyankalana ate n'ekirala mbu obudde okusinza ku time kasika nze oli ku ssimu wano olaba budde neeyita waggulu w'ennyumba yo obudde bukyankalana teraga budde butuufu obudde bwonna bukyankalana. Abamerica abamu bagamba nti osanga Iran yazisindise naye ate kigambibwa nti ezo drone ziringa ezitali za kuno. Kati ge amawulire amapya agaakagwawo mu nsi. Bintu bingi ebikyazuulibwa bwe tukyannaba kuzuula bingi nnyo ebikyavaayo era kati katulinde bulinzi tulabe ebirala ebivaayo naye nga kye mba mmanya Katonda w'amaanyi era bitonde bingi nnyo by'atonze bye tutamanyi bye tutannaba na kumanya ate bintu bingi nnyo bye tutasobola nalowooza nti bisoboka kusinziira ku ntegeera yaffe naye ng'ate bisoboka. Ndowooza tuneegwako mu vidiyo enaabezzeeko eyaleero kangikomye wano. Teweerabira okusubscribinga n'okulayikinga vidiyo eno n'okusharinga osanga ngeri interesting.